Endoviso. Okay, ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki yakadde ka mutabbizi wa Beat FM tugenda kubanga tumuyingi. Faith. Nkulamusiza mukwano. Kale sebo nange nkulamusiza. Bampita Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beat FM. Oh, mami Kadima nsonyiso ku. Nkali naffe tusanyusa okubanga tukuwuliza mukwano. Watusindikidde aka WhatsApp wano. Yes sebo. N'otugamba oyagala tukubireko. Yes sebo nga yes sebo. Kakati kiki? Nsaba mami Kadima nina abasajja basatu. Olina abasajja basatu? Yes sebo. Abasajja basatu batya? Wafumbirwa basatu wakola ki waba boyfriend? Ba boyfriend. Mama nga tuli wakusaaga lwaki olina basatu? Nange mbeera. Kati? Busawe nwenjogera ndi lubuto lwa myezi 6. Olubuto lwa myezi 6. Naye ku bonna simanyiiko kyatawo omwana kyokka beemanyi. Beemanyi? Yes sebo. Beemanyi batya? Beemanyi nange simanyi ng'eki gye beetegeeramu naye beemanyi. Babeera ku kitundu kyekimu? Yes sebo babeera ku kitundu kyekimu naye simanyi ng'eki gye baakwataganamu. Omu yeyajjanga n'ankazaakaza nti oba oyagala gundi naye nga nange ntegeera lwaki abambuuza. Naye nga neekaza bwekaza. Naye nga bonna obaagala kyekimu kiri kitya? Bonna nali mbaagala kyekimu mwami Kadima. Kakati olubuto lwani? Olubuto simanyi nyiniro mutuufu. Kubanga nekisooka ddala waliwo ababiri be nalaba ku lunaku lwe lumu. Nava ew'omu n'enzira ew'omulala. Kati sisobola kulima nti oba y'ono butuufu simanyi taata w'omwana. Kati lwaki ababiri wabalaba ku lunaku lwe lumu? Anti munnange yali antadde ku pressure ng'ayagala mulabe nga tesiina kyakukola nga nina ogendayo nga tewe sigendayo ajja kunteebereza nga era nina okufuba ngendeyo mulabe. Nova eno nodda eri? Yes sebo. Eno wavaayo olwedde omupiira gumaze okuuku? Nga guwedde bulungi nnyo ne ngenda neewooli. Nayo ne mugusamba? Iye. Faith. Wanje? Kakati oyagala tukuyambe ki? Njagala onnyambe, njagala obakubireko okko kubanga kyensinga okwetaaga njagala bannyambe. Sirina wadde n'akasuuka k'omwana wadde n'akagoye bwe katikayina njagala onnyambe nja bonna bampa obuyambi. Omwana we mmala omuzaala mutwale ku Jeni anaaba taata w'omwana nga addiza banne. Ng'abaddiza ki maama? Obuyambi babadde bampa. Ng'abaddizaawo. Kakati wakibagamba nti bonna bamanyi nti oli lubuto? Bonna bamanyi nti ndi lubuto. Kakati tebamanyi nti lwono lwoli lwono? Bonna beegaana ssebo naye nze kyemmanyi era omu ku bo kwe kuli taata w'omwana kuba munaye nange sinze yalwefuniza ate era ku bo nange mwimbadde nga ntambulira. Kuba abasatu bano? Kuba abasatu era nange ekimanyi bulungi kwe kuli taata w'omwana naye kati ku ssaawa eno simanyaani naye kati bonna beegaana kati abaanyi ddala era kuba ku bo. Kati ongambye oyagala bakuwa obuyambi bonna? Yes. Emyezi osigazzaayo mitono ongambe luli 6. Iye myezi 6. Obo totoyinayo ku basajja balalala ng'oggyeko bano? Abalala gye bali naye bo nali nkuula bakuule. Badde nkuula bakuule bo. Bano abasatu bano bensibiddeko essira. Ogambe kati ndaba wano ennamba ku lupapula lwe nina wano? Yes. Ninako Bosco. Kuliko Juma. Iye. Ne Sebuguzi. Yes. Bemba nkubira. Iye basooka okubira Juma oyo. Ensooka enkubira Juma? Iye. Oyagala buyambi? Iye bampa obuyambi. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try later. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again. Alabika oyo ali mu kusaala kubanga besaabaza alabika ali mu kusaala. Alabika asaala. Asaala nnyo. Ayina eddiini asaalira ddala kati alabika ali mu kusaala oyo. Kati kankubire Sebuguzi. Iye nkubire oyo. Gweyagala buyambi? Oli w'amaanyi. Halo? Mwami Sebuguzi. Halo? Ani ono? Nkulamusiza ssebo. Ali ssebo. Bampita Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Ssebo.
nga tukubye ku nsonga za mwana mwala Faith girlfriend wo. Oyo mwala nabagamba muyaye mupe ne kusimu yange munesonyiwe temuddamu kunsumbuwa. Mukulu. Halo? Muzeyi. Halo? Taata nsaba kumpa ku budde ompulirize. Anti kakati omuwala ono alina olubuto lwo abadde ayagala buyambi talina buyambi. Ati nze nkwatagane n'abayaye mbawo obuyambi. Lwaki tonnesonyiwa musajja gwe? Kati labajjeeko kyokka gwe nasinga n'okuba naye essaawa empanvu. Bannange ajje. Taata w'omwana. Muwulidde alabika mukambwe. Yo gwe nasinga ddala okuba naye gwe namaa naye obudde obungi. Kati bane tusigenda kuddamu mukubiro akadde kampeddeko kankubire ku ono omulala yaani ono Bosco. Bosco. Hello? Hello. Muzeyi Bosco nkulamusiza ssebo. Kale sebo. Okay, bampita kadima na mayanja akabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Ensonga tukubisiza ya Faith. Faith omutegedde girlfriend wo. Okay, kakati nga Faith atukubidde. Twogereko naawe ensonga eriwo ya lubuto. Lubuto ali lubuto talina buyambi. Muzeyi. Kulira. Okay, kakati muzeyi. Tukoze tutya okufuna obuyambi bwa Faith kuba ali mu mbeera mbi talina nakasuuka kasooka ku mwana. Halo? Kumanyoko. Faith. Anjisebo. Abasajja bo sijja basobola nedda. Annange. Nedda kati kyoba okola. Ebbanga engeri gye lisigadde ettono. Malayo olabirira olubuto nga bwe bibadde mpola mpola okola? Sikola ssebo mukama wange. Obeera wa? Mbeera eno Kyanja saidi zeeno. Ewaani? Ewa mukwano gwange na mukwano gwange gwe mbadde mbeera naye ngeni nti ndi lubuto. Kati gwe mukama akuyambe osooka ozaala okitegedde maama tulabe ebinaddako. Kale ssebo. Ebisamusamu gigenze gitya Mukadima Nyanja ne akabugusa kukyenda mukaga katonyeze ssatu Beat FM ekintabuli ky'omuziki muwulidde akadde katudduseeko wangi Wali kutuweza muganda wange. kale boss Amanye ndobozi abalo kwagana Fred omuna kireka. Naye abakyala bannaye mukendeeze n'okusanga sansa bya muwe mutyo. Bakendeeze mpisa. wangi Kadima. esebo Wewe tuweleze. kale boss Kawesi Mike Timba Nyarwa. Naye kisinze okunyumira ku mukyalo. Oyo yeegana gwe nasinga okuba naye n'obudde obungi gwe nasinga okuwesaawo nyingi. Nze Kadima Namayanja Pesera. Nange ankabo